Mr. Frederick Sanga nkimanyi bulungi nti uyinza okutya ku macha nodda ku line noterera nodda ku line noddamu notandika okubwira enjiri ey'amazima etya enjiri ey'amazima nga n'ebikolwa byokola mu njiri eyo byebyo byennyini byobuulira omusango ne Bible egano sala omusango tetusala musango kubanga Bible egamba temusalanga musango bulema okusalirwa kubanga ekigera kye mugeramu okusala omusango kye bali bagera namwe okusaliramu omusango gwammwe oyo si musalira musango ontegeera naye Bible egamba nti banabbi b'obulimba balijja naye muli balabira ku bikolwa byabwe ontegeera kati ebikolwa by'omuntu bye bikakasa nti oli mutuufu oba oli mukyamu. Of course doctrine z'obulokole obwenzi bubi kituufu ekyo kituufu obwenzi bubi naye ate bw'oyenda si enkomenkezo y'obulamu obwo nti olwo kati koyenze oli wageyeena ogenda kufa era gwe teri chance endala chance weeri ontegeera kuba Bible egamba mutimuse ekisooka ensula y'okubunyola okusatu ndi kati nayagala nnyo abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegeera ddala amazima kati bangi balokoka naye okutuuka okutegeera ddala amazima ne kutwala ebbanga nalyo ddaala so eyo tuveeyo bw'amala n'aguwa ne babikitegeera then ne batuula wansi akakiiko nagamba kati ani agenda okukulembera ekkanisa Mikrosi kalange noyo yekitagata n'ekigata kakati ne bagamba naye nedda katusiibe mukama ayogere naffe ne basiiba ne basaba mukama nayogera nabo ne bagamba nti mukama ayogedde naffe Nuwa yabadda mu kifo kyani si ye yeeronze twali kumulamwa era ntugamba nti tuya kwetaga buyambi kuva mu bazungu nga tumanyi nti abazungu basiyazi kati netandika okwerimira omwagirawo okulima emmere nga tulima netutunda netuzimba amakanisa netulima netutunda netuzimba amakanisa twasokanga kupangisa amataka naye nga obusente bwe tubufuna tugula amataka so ono Mafabi yagulanga amataka ag'okulima Budoola twalina amataka ga mirundi 3 naye nga twesolooza netugamba eno wiiki yakukoola eno yakukungula eno yakusiga era nga tukolera wamu emitwalo n'emitwalo gy'abayigiriza nga tuteekamu wakati mu mukwano omungi ne mu kwagala okungi teri kukakanga bwe mbiwulira kati tibibaako n'embooko nedda nga bwagula bibera bya kanisa ekkanisa eno evudde wala era yava wala kubanga at first bayo bagiyita International Universal Church neva enda mu Universal Apostles Church ate bino bitulya nti abalokole bannu ekyani yakiteekawo to ndi mukujjira nekyuka nefuuka Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness era bweri kati yali gyesalinga omwaka gw'63 kakati ekkanisa enegenda ng'ekula nga tugula amataka netuzimba amakanisa netugula ekirowoozo ky'Abakatuliki ekyokuzimba ekkanisa tuteekewo eddwaliro n'essomero era tutandika omulimu ogwo nga tuzimba ekkanisa neteekawo essomero neteekawo n'eddwaliro nekitambula bwe kityo kakati nabbi Nuwa bamala n'afa yafa mu 1995 nali ntegera bulungi nali mulamu nga walokoka nadda amazeemu emyaka 5 netusiiba netusaba okumala ennaku 3 nga tusaba Mukama atubuulire ani adda mu bikire bya nabbi era tulina zones oba singa districts naye nga ziba zones bazita zone ti zone ye Buzaaya zone ye Jinja zone ye Kampala kati buli zone ziba ne sub zones ziba ne villages so netukula bwe tutyo so abantu bangi ne baloota buli zone yaloota naye nga eroota Mikrosi Mafabi ekikakasa nti gw'olina bbi wa bulimba
kwe kwagala erinnya lirabike ennyo okusinga erinnya lya Kristo. Sounding oyagala nnyo erinnya lyo sounding ennyo to the extent oyagala n'obuweereza obutumeko Paulo's ministry. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kwano gwange nkwaniriza nate ku Export TV unako olwaleero nyongera okujjukiza nti tuli ku mutimbagano jonna, tuli ku TikTok, Instagram ne Twitter. Tunoonyeeko subscribing. Kakati tugenda kweyongerayo ne kye twatandika. Story z'abannabbi b'obulimba ki gwawuliriza ng'oliyakitinza agendayo ki. Musumba Peter Jano n'atubulira ku story ya Nabbi Daudi asaba tulembooke eyo mu Jinja oba mu Eastern region okusingira ddala nga ina branches okwetula Uganda yonna. Kati ne bitusasamaza ne tugamba basibya ddala. Muganda wange nafuna era nafunye omwami gwendi nayo nako olwaleero ngenda muyita mwami Paul, ye yaŋŋamba memba mu church kati ffe bitwanyumye ebimutuulira biwulire naye yabimanyi. So kaliro lunaku olwaleero agenda kusosootolera byonna ebigenda mu maaso kati n'aba gy'oli okuwakana oba ogenda mu maaso ng'okkiriza. Naye nga tetunaba kutandika ngenda kujjukiza ba Alpha Media Production. Tukola mu bifaananyi, olina omukolo ogw'enjawulo, olina mbaga, buli kika kya mukolo gwe tukubire ku nnamba zaffe ez'essimu awo wansi. Tujje tuweese omukolo gw'ekitiibwa. Oba oyagala photoshoot, oyagala photoshop, kasa kyekusa kukozesa kamera, tukubireko kaakano ennamba yaffe eri 0770 944 ennamba eyo ne ku WhatsApp kweri era yekola ne ku Expo. Kati jikubeko mpozi n'ekirala kino kankayiseewo bannange abaagala obulamu. Bannaye bagamba asiika obulamu tassa mukono. Gwe wenna ng'olina ebirwadde wano wammanga nga byakufuukira ekizibu teweekyusa, bannaye tutambudde. Waliwo agamba soda nywedde buli kika kya ddagala ku nsi kuno naye kiganye. Mukwano tosooka kuwanika. At least eno keberera gezesa okusembayo. Nkuzigirira banno aba God Hills Herbal Medicine. Baneeno balikola ku ndwadde gwe zolooza nti zaalema abalala era ng'olooza zaakona, okuli prostate enlargement muba muzitegeera, emmeeme naye emabega ekinankani ne kikka bwe kiti. Nga kyasse muganda wange obaaga gwe basiyaze nalako omwana eyo nga bamusiyaze ng'ekintu kisse wansi kikuluma tosobola nakutuula. So bw'oba olina alina obulwadde obwo ennamba y'essimu ngenda gikuwa. Omuntu ng'alina haniya mumumanyi akwata ku balenzi, alina asthma, alina ulcer, alina sinasi, olumizibwa omugongo ne mu nnyingo, olina raw sperm, awo okuzaala kuba kutono ng'enkwaso ntono. So naawe osobola kinogera eddagala nga bukyali. Olina ebizimba mu bwongo, olina allergy, olina syphilis ne PID. Mukwano gwange duka tokoowa kuba bw'obulamu bukuwa chance emu. Ate bano benkwanjulidde basobola n'oli kutuusaako mu bitundu by'eggwanga yonna gy'oli eddagala ne likutuukako. Osobola bafuna ku 0706 4923. Njiddamu 0706 4923 ne ku WhatsApp kwebali. Babayita God Hills Herbal Medicine. Mukama wange nsanyusa okulaba. Weewaawo. Nkugamba Yesu yeebazibwe. Ewa mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amina sebo. Ewa eno ye Expo. Nsanyusa okunyaniriza. Amanya nge nze Paulo Mukisa. Ndi mwana nzaalwa y'e Busoga
era ndi musoga abasoga mwena mwena mbala muisa nsanga era okuba nti mujja kubanga mumbona bingi mujja okuwuliza okuva yendi. I was once a former member. I was a member of Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness. Naloka mwaka gwa 1990. Mukama Katonda wange. Naloka 1990 nenva mu 2008. Kitegeeza byengo. Sagwa. Kuba kugwa. Sagwa. Nali maze senior 6 nga ndyawo ntudde ndowooza. Anyway, Lindako. Musumba. Anji. Ono kasoka atubuze ku Yesu yebazibwe taata. Amina sawa mukama yebazibwe. Jigenda jiti. Ndi mirungi. Twebaza Katonda atukumi. Kama yebale alese mukulu Paul. Kirungi musumba. Katonda agulumizibwe. Omulabi waffe wa Expo sanyiso okutegeera nti gye muli kuba mubaayo. Story ya feba na biwo bulimbe kyagenda mu maaso. Nze musumba se story ko Peter nze sangibwa Lugala ku 07512 07512 mukulu Paul yalaba story ya fe nagamba nze nina ekisingawo nze nali ku ground yampereza audio note nangamba soda nze nali ku ground so yensonga lwaki azze mumugoberere bulungi muwulirize byayogera weewaawo so kama abantu weromukisa tata waloko kanogwa naloka mwaka gwa 1990 ng'ekyandokola nze nali nkyali muto by then enjiri yajja ku kyalo kye waffe kyalo ki by then itwali mbulamuti Kamuli. Yes, Kamuli manyi wa mama Rebecca. So twali eyo enjiri ne bagireeta yali ya ngoma ne bakuba engoma ne batwaniriza ne tujja ne tulokoka. Ngolobani abagireeta. By then Mikros Mafabi yali akulemberamu okubulira enjiri. Enjiri eno bwe nagiyingira nenyala okutegeera biki ebigifaako era biki ebigikwatako kuva yavaawa. So ne bambulira twali balokole ba Mwoyo. Era waliwo omwami gwe bayitanga erinnya linzivude mu muto nja kulijjukira. Waliwo omwami yali ava mu kanisa ya Irimu Church. Okay. Irimu Church nebulira enjiri enegende Busoga. Kakati owayo omwami gwe bayitanga Kigata. Kigata yatwala enjiri eyo kuva mu Irimu. Okay. Naleeta enjiri eyo nabulira abantu naye tewali communication, tewali masimu, tewali communication. Kakati nga kizibu nnyo communicating ne bakamabe aboku Irimu headquarters ali road up by then Kampala. Kati oli ali Jinja. Olinga tali Jinja. Ngali kaliro mu Busoga. Ovugira akagali ovelyo dde. Nga wawanvu. Kakati nabulira enjiri, bwe yabulira enjiri nagwa ku mwami bamuyitanga Mikros Mafabi ali muvubi. Mikros Mafabi nalokoka namwegattako ne babulira enjiri n'abalala ne begattako. Oluvannyuma omwami gwe bayitanga Nuwa Kalange naloka alokoka. Mikros yasoka Nuwa nga gyewonyesa. Mikros yasoka Nuwa okulokoka. Kakati ne babulira enjiri naye Mikros yali teyasomako. Kakati ono Kigata ata asinkana Kalange yali asubula michungwa ng'agirete na kasero ave Busoga n'agirete na kasero kagali ku motoka ng'ateeka ku motoka ku baasi najja n'atunda. Kakati enjiri emusanga omusajja alokoka bwe yalokoka n'aba vibrant ng'atono yasomako n'aba vibrant nnyo ekyo n'akitegeera nnyo n'ategeera Katonda n'alokoka n'anywera nnyo n'akyagala. Kakati mu kukyagala ono eyamuleetera enjiri mukazi we yali yamuleka eno Buganda. Bwe yatuuka eri n'afunayo omulala n'agwa. Bwagwa omusomba agudde. Omusomba bwe yagwa ayenze
ayenze kati of course doctrine z'obulokole obwenzi bubi ekyo kituufu obwenzi bubi naye ate bw'oyenda si enkomenkezo y'obulamu obwo nti olwo kati koyenze oli wageyeena ogenda kufa era gwe teri chance endala chance weeri ontegeera kuba bayibuli egamba mutimuse ekisooka ensula ey'okulunya olwokusatu nti kati nayagala nnyo abantu bonna bonna okulokoka n'okutuuka okutegeera ddala amazima kati bangi balokoka naye okutuuka okutegeera ddala amazima ne kutwala ebbanga nalyo ddaala so eyo tuveeyo bw'amala n'agwa ne babikitegeera then ne batuula wansi akakiiko nagamba kati ani agenda okukulembera ekkanisa Mikrosi Kalange noyo n'ekigata kakati ne bagamba naye nedda katusabe katusiibe mukama ayogere naffe ne basiiba ne basaba mukama nayogera nabo ne bagamba nti mukama ayogedde naffe Nuwa yabadda mu kifo kyani si ye yeeronze mwali kumulamwa twali kumulamwa kituufu awo Nuwa ne bamulonda bwe yalondebwa nagamba nange n'obusuubuzi kansooke muteekewa bali nsooke ndonye mukama kuba ekintu kyenjolekedde kinene n'agenda ne yeekweka mu kisaka n'asiiba ennaku 40 dry. That is what I hear. Simanyi oba yali dry ng'anywa ku mazzi oba yali dry mere simanyi yali mu kisaka nga yeeyawudde kati bwe yavaayo eddoboozi lyayogera naye ngamba njiri eno egenda kupulirwa amawanga gonna ebigambo byali bingi akati nabbi Nuwa bwe yawulira eddoboozi lya Katonda n'atandika okweyawula n'agamba nti akati nze ngenda kubeera nga mu kisenge nga nsabira ekintu kino era nabbi Nuwa yagutumanga Mikros Mafaabi waayi waliwo omwami baali bamuyitanga waayi oyo yafa waliwo n'omulala baali bamuyitanga Sospita Tubone oyo akyali mulamu asabira soba n'okusaba asaba Sospita Tubone bamutemako okugulu akyasaba ani amutemako sukaali yali mulwadde wa sukaali kakati gye kyava nabbi Nuwa n'abanga mukulembezi wa kanisa eno okumala ekiseera ekiwanvu naye nga Mikros Mafaabi yabeera ku ground nga yakola ebintu byonna yali omukoza nga bola mu luberye mugundi mu Yokaana nti newankubadde Katonda yatonda naye Yesu omwoyo wa Mukama yali omukoza ku ground nga omwoyo wa Mukama yakola kyalikola so now ono Mikros Mafaabi yali akola byonna kugatta abagole kukola kino kubuyira njiri nga ono nabbi Nuwa ayogera ne Mafaabi n'atwala ebintu mu balala era ekigambo kya nabbi kyalinga ky'amaanyi nnyo nga kiri ku musingi ogw'abatume ne bannabbi nga gwa butuukirivu era ntugamba nti tulina kwetaaga buyambi kuva mu bazungu nga tumanyi nti abazungu basiyazi kati netandika okwerimira mwagirawo okulima emmere nga tulima netutunda netuzimba amakanisa netulima netutunda netuzimba amakanisa twasooka nga kupangisa amataka naye nga obusente bwe tubufuna tugula amataka so ono Mafaabi yagulanga amataka ag'okulima Budoola twalina amataka ga mirundi 3 naye nga twesolooza netugamba eno wiiki yakukoola eno yakukungula eno yakusiga era nga tukolera wamu emitwalo n'emitwalo gy'abayigiriza nga tuteekamu wakati mu mukwano omungi ne mu kwagala okungi teri kukaka nga bwe mbiwulira kati tibibaako n'embooko nedda so nga bwagula bibeera bya kkanisa ekkanisa eno evudde wala era yava wala kubanga at first baali bagiyita International Universal Church nevaayo nedda mu Universal Apostles Church ate bino bituwulira nti abalokole ba Nuwa ekyani yakiteekawo ndi mukujjira nekyuka nefuuka Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness era bweri kati yali gyesalinga omwaka gw'enkaaga mu 3
kakati ekanisa enegena ngekula nga tugula amataka ne tuzimba amakanisa ne tugula ekirowoozo ky'abakatuliki ekyokuzimba ekkanisa tuteekewo eddwaliro n'essomero era tutandika omulimu ogwo nga tuzimba ekkanisa netuteekawo essomero netuteekawo n'eddwaliro nekitambula bwe kityo kakati nabbi Nuuwa bamala n'afa yafa mu 1995 nali ntegera bulungi nali mulamu nga walokoka nadda nga mazemu emyaka 5 netusiiba netusaba okumala ennaku 3 nga tusaba Mukama atubulire ani adda mu bikire bya nabbi era tulina zones oba zonisinga districts naye nga ziba zones bazita zone tizoni ye Buzaaya zoni ye Jinja zoni ye Kampala kati buli zone ziba ne sub zones ziba ne villages so netukula bwe tutyo so abantu bangi ne baloota buli zone yaloota naye nga eroota Micros Mafabi ngubako obuveeyo nga tebuli mu sayansi yenna waloose eki naloose kino naloose okubalala awo abaalinamu obusobozi abayinza okitwala oba oyo yaliwo yekka nga ofukosa ekyoto kirina waliwo naye buli muntu wetwamala okusaba buli muntu yalootanga Micros Mafabi naye nga Micros Mafabi ono yali akuze by the end yali mu myaka nga 6 95 zali myaka nga 6 nkaaga ku 7 awo kakati netumufuula omukulembeze netumwawula omwami ono bwe yalinya ku ntebe n'atandika okusoloza ssente n'atuuma ekintu kyava Palisa n'akituma Lumbaase kaba kakuyege wa kunoonya ssente nga tugula bayinza okugula gezanga ekitabo kino nagamba kino ekitabo tukitunda $2 netukola kye bayita auctioning bagita auctioning okuteeka ekintu ku market asinga omuwendo yakitwala so netukola bwe tutyo sente tuzisolooza nga mu buyitirivu mu bungi omwami ono teyeebakanga nga sente zigenderawo ne zigula ettaka ne zizimba ekkanisa ne bukuba olukuŋŋaana ne musimba ekkanisa eyo nevaawo ne muddamu ageri ne musonda Mbala n'azimbibwa, Hoima n'azimbibwa, Kabarole n'azimbibwa, Palisa n'azimbibwa, Mbale ezo zonna ku mulembe gwa Micros nezizimbibwa yazimba amakanisa emitwalo 2,200 n'obutundutundu awo kanisa abasindi kanisa mu Uganda wano ngotaddeko n'amakanisa 2 ge yazimba Kenya ne Kenya yatuuka yazimba amakanisa nga amakanisa galina gundi fashion yemu buli wogisanga gye wasanze Mbalala yemu ye Jinja yemu ye gundi todagabuuza size yekyuka kakati omwami ono n'abanga omutima gwe gwonna teyegulidde yadde akataka teyegulidde yadde ekizimbe n'emmotoka bamuwampe nga talina keyerekereza ng'obulamu bwe bwonna kuweereza Mukama n'azimba amakanisa era amakanisa netugalabako naye bwe yali agenda okuba ono gwe bayita Isanga Frederick Mr. Frederick Isanga Nabi Daud Mr. Frederick Isanga Frederick Isanga Lukola omwami ono kitegeeza sinabbi kola batoka gasseko sikigasseko mu addressing nga nabbi nga toli musajja wa Katonda nsoma byawandiikibwa
Bible so Bible tojina Bible yendabirwamu fa abakkiriza kwe tutambulira Bible etuwa obubonero obwa nabbi bwa supposed okubeerako ontegeera Bible inetuwa characteristics ez'omusumba omutuufu wa supposed okubeera kakati bw'obanga toli ku characteristics zino eza nabbi omutuufu then oli nabbi mulala so go botunira ku Bible okusinza bwerambika olabanga embala tagirina embala y'obunabbi tagirina mu biro bino bayi kuviira ddala mu lubereberye tiyagira ono omwami ansinga obukulu era musaamu ekitiibwa kubanga omuntu ng'akyasa omuko gw'obulamu abaina n'echansi y'okukyuka ontegeera era Mr. Frederick Sanga nkimanyi bulungi nti buyinza okutya kumanya n'odda ku line n'otereera n'odda ku line n'oddamu n'otandika okubwira enjiri ey'amazima etya enjiri ey'amazima nga n'ebikolwa by'okola mu njiri eyo byebyo byennyini by'obuulira omusango ne Bible egano sala omusango tetusala musango kubanga Bible egamba temusalanga musango muleme okusalirwa kubanga ekigera kye mugereramu okusala omusango kye bali bageera namwe okusaliramu omusango ogwammwe oyo si musalira musango ontegeera naye Bible egamba nti banabbi b'obulimba balijja naye muli balabira ku bikolwa byabwe ontegeera kati ebikolwa by'omuntu byebikakasa nti oli mutuufu oba oli mukyamu ono omwami yakuzibwa Micros Mafaabi from day one mu maka getwayitanga mission oba ekitebe oba akulizanga abaana b'ekkanisa balina kye bagatta biologically ntewali kati soko tuze wali kuba kati tukominga akoza amakanisa mangi yes kati tulabe kati ate yenna onayingirawo otuleta ono omwana yamukuza n'abeera mwana wagonjebwa nnyo mwana muwulize nnyo mukakkamu nnyo mugonvu nnyo oyo nabbi gwenjogerako gwe bayita Micros Mafaabi gwe twayitanga nabbi Joshua oyo omwami n'asomesa omwana oyo ng'akozesa ku ssente y'ekkanisa n'amusomesa from P1 up to P7 from P7 up to senior 4 paka bwe yamaliriza yagwa ebibuuzo oyo gw'olaba yagwa n'agenda n'akola koosi y'obwa dokita yagundi ey'obusawo bw'omitwe yagikolera ebutabika nafuna omulimu ebutabika yali ajanjaba mitwe gy'abantu alina qualification institute y'amaanyi is a clinician si doctor abula clinician clinician yabaddira doctor so omwami ono ne bamukwasa obukulembeze kubanga omusajja yali amwegendereza nga mulaba ntagenda kuva ku line namukwasa obukulembeze w'ekkanisa omusajja ne bamwawula n'atandika okukola ki okulembera kakati bwakulembera nange gyendi obuze webwava omanyi bwe bali batusomesa mu Bible College ebintu waliwo ze bayita 3 Gs 3 Gs zino ye musumba okubanga bino ebisatu yabiwangula namba esooka bakiyita glory ekitiibwa ebyo Katonda byagabana n'abantu naye Mukama tagabana kitiibwa n'abantu na muntu yenna bw'aba akikoze ekitiibwa kya Mukama kituufu naye omukulu ono ayagala nnyo ebitiibwa okutuuka ku kigera nti yatuwa ekisa n'agamba nti nze mwana wa Katonda teri mulala abantu ne bafukamira ne basinza ebyaddala ku record abantu ne bafukamira ne bamusinza naye wafukamira tujatuka waawe kakati namba ge ey'okubiri bagiyita gold omusumba yenna ali suppose kubanga ebintu bya ssente tebimumalaamu era buli bulabira nga omusumba ayagala nnyo ebitiibwa bamutye bwamala okubeera bakusabira n'owona
ayagala omulage nti yeye era singa si ye the man of God. By the way, ekikakasa nti gw'olina bbi wa bulimba kwe kwagala erinnya lirabike ennyo okusinga erinnya lya Kristo. Sounding oyagala nnyo erinnya li sounding ennyo to the extent oyagala n'obuweereza obutumeko Paulo's ministry. Ontegeera awo okubibanji kati bw'olivaawo obuweereza nga bufa ng'omusikaali twali nga bolaba naffe abeero nedda. Kati bayibuli eno etuyigiriza ebintu bingi. Ku mulembe gw'abatume waliwo amakanisa mangi agaali ag'omu mayumba agakuŋŋaaniramu abatukuvu ne baweereza ne basinza Katonda omulamu ne basanyuka ne bagabana ekijjulo ne bagenda mu maaso. Naye tetulabayo kanisa nga bagamba nti eno kanisa ya James oba eno kanisa ya Paulo. Tegeera bagamba Abefeso, kanisa y'Abasosolonika, kanisa kakati buli bwolaba omusumba ng'ayagala nnyo erinnya liyitibuke nnyo bamulabe nnyo nga wa kitalo nnyo, tegeera nti oyo aliko question mark. Kayizerera kati ontegeera oli suppose kubanga amukulembeze wa bino byonna ye Kristo bw'alina okugulumizibwa sinze geeyokusatu bagiyita njogedde ku kye bayita gold nsose glory gold namba yokusatu bagiyita girls. Basudde bangi awo ekyo kireke bangi. Buli bwolaba omusumba yenna nga sikaati emumalamu oyo tanaakutereera, yeetaaga discipleship, yeetaaga ayongera okutereera asooka abuulirirwe mulwadde. Now buli bwolabanga omusumba nga these three gears, two of them zikyamulya, oyo teka question mark. alina okwetereza yeesooke yeetereze alyoka akulembera abalala. Kakati tulaba scandals impitirivu mu bukulembeze bwa Isanga Frederick. Kitegeeza mu ntandikwa yali bulungi nnyo era mwabamu erondera teyawamba. mu Bassekabaka ekisooka enso ya 12 mulimu omusajja amuyitani Yeroboamu. Tusomewo katukonewo kati ekisooka essula ya 12 tandikirawo tulabe. Lekobowamu n'agenda e Sekemu kubanga Isirayiri yenna baali bazze e Sekemu okumufuula kabaka. Olwokubiri awo lwatuuka Yekobowamu mutabani wa Nebati bwe yakiwulira kubanga yali akyali mu Misiri gye yali addukidde okuva kabaka Sulemaani era Yerobowamu n'atuula mu Misiri. Olwokusatu ne batuma ne bamuyita. Awo Yeroboamu n'ekibiina kyonna ekya Isirayiri ne bajja ne boogera ne Lekoboamu nti kitaawo yafuula ekikoligo kyaffe okuba ekizito. Kale nno wewula gwe okuweereza okuzibu okwa kitaawo n'ekikoligo ekyo ekizito. Olwokutula n'abagamba nti mugende mumale ennaku 3 nate mulyoke mujje gye ndi nate. Abantu ne bagenda. Olw'omukaaga kabaka Lekoboamu n'ateesa ebigambo n'abakadde abayimiriranga mu maaso ga Sulemaani kitaawe bwe yali ng'akyali mulamu n'ayogera nti magezi ki ge mumpa okubaddamu abantu bano. Olw'omusanvu ne bamugamba nti bw'onooyagala okuba omuddu eri abantu abo leero n'oyagala okubaweereza n'obaddamu n'obagamba ebigambo ebirungi kale bo banaabanga abaddu bo ennaku zo zonna. Olw'omunaana naye n'aleka amagezi g'abakadde ge baamuwa n'ateesa n'abalenzi abaakulira awamu naye abaayimirira mu maaso ge n'abagamba nti magezi ki ge mumpa mmwe tubaddemu abantu bano abaŋŋambye nti wewula ekikoligo kitaawo kyeyatuteekako. Olw'ekumi awo abalenzi abaakulira awamu naye ne bamugamba nti bw'otyo bw'oba ogamba abantu bano abakugambye nti kitaawo yafuula ekikoligo kyaffe okuba ekizito naye ggwe kiwewule gye tuli bw'otyo bw'oba obagamba nti nasswi wange asinga obunene ekiwato kya kitange. 11 era nno kubanga kitange yababinika ekikoligo yagamba nti akanaswi kaye kano kasinga ekiwato kya kitange obunene. Amagezi ge bamuwa era nno
kubanga kitange yababinika ekikoligo ekizito nze ndiyongera ku kikoligo kyammwe kitange yabakangavula na nkoba naye nze ndibakangavula na njaba ez'obusago kakati buli mukulembeze bw'olinnya ku bukulembeze omuntu akuwadde obukulembeze oli suppose kubanga obeera kabaani ku ndongo amutambulira wamu ng'akuyigiriza era ng'akulungamya kakati Joshua oba Micros Mafabe yakwata entebe n'agikwasa nono eyayita nabbi Dawudi eyayita nabbi Dawudi bwe yamukwasa entebe omwami oyo kyeyasookerako okukola kwe kukyayisa nabbi Joshua oba Micros Mafabe mu bantu n'amuyita omujiini n'agamba abantu nti oyo gwe mulaba ayiika endusu oyo gwe mulaba yava wa setaani yamukuza yava wa setaani era oyo si wa bwakatonda n'abagamba mumuboole mumukyawe temumusembeza jjukira omwami ono yakolera Mukama nga talina yadde ekikumi kyayesigaliza teyazimba nyumba teyalina nyumba zapangisa teyalina bwali talina business wajja kyakulya akati fe abaalimu ku magezi netusembeza omukadde oyo tugamba mukadde tujja kukuliisa temenya amateeka Export TV to the world.